kino kye kiseera evening drive kyekutuusizako agafa mu ddwaniro. Emiranga, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wossa amaaso omusaayi gukulukuta. 89 katonyeza nnya mwebale kuwuliriza NBS FM wona musinziira amannya nze Lubowa Kyemba ne Captain Rockie Manoki. Mwagala nnyo okumanya ebigenda maaso mu nsi yonna naffe ndugaa tujja bibawanga kanyomera akasooka ako g'omu ddwaniro. Kakano eddwaniro erya Gaza ne West Bank abasajja basuze bakaba bukaabi ne bakyala baabwe. Amagye ga Isirayiri bwe gwalumbye mu maserengeta ga Gaza eyo nno wabadde okutta abaana abato naddala abalenzi abadde wakati w'emyaka 6 paka 14 era nga bannaffe abatunuulira eddembe ly'obuntu bavuddeyo ekintu kino ne bakivumirira nga baga nti Isirayiri n'eyisa yaayo ate si nnungi. Tebakomyawo wokka bagenze mu Khan Yunis naye ate eno basanze kitokota si kisaanikire ng'obusajja obwa Hamas nawo bufungiza era okukakana ng'omusirikale wa Isirayiri omu yafudde ate abalala 16 ne bagendera mu bisago. Naye mu kulwanagana okwo mu Khan Yunis twagenze okumaliriza ofuna amafulire agafaayo ng'amalwaliro 2 gasaanyiziddwawo okonnokosa n'okuba n'abantu abasukka 105 abo nno balusuddemu akaba. Wabula nga Isirayiri egambye tegenda kuzikiza ng'enjogera yaayo bwebadde. Benjamin Netanyahu ye waliwo enkyukakyuka ze yakoze eza pulaani ey'olutalo yakozemu okukyusaamu mu ngeri gyateeseteeseemu olutalo luno era nga agamba nti bagenda kuba misana na kiro. Yagambye kati okuba mu Gaza bijja kuba misana na kiro. Kino no yagenze okyogera ng'amagye ga Isirayiri ag'omu bbanga gayongedde okuba enfo z'aba Hezbollah saidi zawali mu Lebanoni mu maserengeta era nga bagamba nti aba Hezbollah abasukka 50 balusuddemu akaba gatako n'enkambi zaabwe ezisukka mu 15 ezo nazo zasanyiziddwawo. Omukulembeze w'eggye erya Isirayiri ery'omu bbanga yagambye nti bajagira maaso n'okusuula bbomu mu bitundutundu ebya Lebanon naddala mu nfo ezirimu abasajja aba Hezbollah. Ennyonyi ezeevuga zokka zite zi drone zongedde okusuula bbomu ku nfo eza Hezbollah era nga bagamba tebajja kuyimirira buyimirizi. Wabula omukulu akulira Hezbollah Hassan ategeezezza n'agamba nti nabo bajja kuba Isirayiri ewakambwe. Awo nno Benjamin Netanyahu bwe yawulidde obubaka buno n'alyoka ategeeza abantu bonna abali mu Isirayiri tibalina kuba bulindaala wabula abalambuzi bonna bakyayimiriziddwa. Eyagambye nti abajja okulambula mu bitundutundu ebiri mu Palestine abo Isirayiri agambye nti mutawaana okujja kubanga eyo obukristu oba obukristaayo bungi nnyo naddala abagenda okulambula ensibuko yaabwe nyingi manya nene nnyo. So yabagambye nti mulindeeko kubanga zo enfo ezisinga mu Palestine bakyagenda mu maaso n'okuba nga bazikuba. Kandi n'ensonga eyo ebyo nsobodde okujjira mu g'omu ddwaniro ag'esaidi eyo. America yaddidde miliyoni za dola 280 n'eryoka eteeka mu basajja aba Ukraine okola nga olutalo balongeramu amaanyi. Wabula bwe yazibawedde ssente ezo kyagenza okutambatambulamu ng'ennyonyi eza Ukraine ennwanyi eziwera ddala 12 ezo Russia yazikubye n'ezisaanyizaawo ddala. Ate n'abajaasi ba Ukraine abasukka mu 5 abo nno eggye lya Russia biryabadde likutte bamaze ne babata. Naye ng'okutwaliza wamu ebitundutundu ebisinga ebiva ebuvanjuba ewa Russia ne Ukraine awo oba ku boda awo ebisinga Russia yeyongedde okuyoma abajaasi baayo ababikuumira ddala. Intelligence officer owa Ukraine omu yakwatiddwa, omu ku ba commissioner aba intelligence yakwatiddwa nga kigambibwa abadde awa omusajja gwata Putin ebyama wabula erinnya lye likyasirikiddwa. Y'omusajja Zelensky omukulembeze wa Ukraine
akyasaba obuyambe mu mawanga ag'abasajja bano bacerupe wabula nga ye Putin yanyikiza ennumba ezimu ezikolebwa mu bitundutundu byalowooza nti Russia yebitwala era nga abantu ba bulijjo balabiddwako mu bitundutundu Russia byetwala ebiri mu Ukraine nga beebaza obuwanguzi Russia bweyongedde okubanga etuukako. Olukiiko lwa minisita olubadde lina okuba nga lutuula olunaku olwabadde lwajjo akawungeezi terwatudde oluvannyuma amawulire agafuniddwa nga ba CIA be bagaweereza abasajja bano aba Ukraine naga nti temugezaako ne mutuula Russia ejja kuba baminisita bonna ebayiwire ddala nga yeyambisa ennyonyi ez'omu bbanga kandi ennyonyi ennwanyi ezaali zijja okuba nga zisuula bomu mu bifo mu Kiev webadde basuubira ti meeting za minisita wezigenda okutuula. So ge mawulire mbufunzefunze genkujjiddeyo mugo mu ddwaniro naye ng'obusajja obulebanoni nabo bulemedde ku liyanja bukyalemesezza emmeeri ezitala ebyamaguzi okuba nga bitambula. So awo wakyaliwo obuzibuzibu wabula nga amawulire genfunye kati galaga nti ennyonyi za Amerika ennwanyi gattako n'amaato amalwanyi gasindikiddwa mu bitundutundu ebyo okulaba nga emmeeri